Kampala, oli otya Kampala? Kampala, oli otya Kampala city? Side y'omulodi. Evuddeyo ne ŋŋamba tolina ky'otugamba. Omala weebereza bakkansala abakukuta ne Museveni. Kale. Bw'oba tosobolanga kwerwanako, waakiri kuba enduulu. Agambye mbu yeeko ki nti bw'oba tosobola kwerwanako, waakiri kuba enduulu. Tewali kizimbe kizimbibwa mu Kampala kutali pulaani era ng'eri approved okuva mu KCCA. Abalina obuzigo mu Kampala mukimanyi. Kazibeere mu kkansa ez'enjawulo ezitali naze Kampala. Bw'oba ogenda okuzimba obeera ne pulaani. Pulaani eyo n'ogitwala ku kkanso okugiyisaamu amaaso egya approving oluusi n'okusinziira ku kifo. Era bw'olyetumiikiriza n'ozimba ewatali lukusa lwa kkanso ya kitundu mw'ova, ne bw'eriba ng'afuga si wa NRM nga wa opposition, kajja kujjuutuka. Pickup zirijja, ziri wamba wheelbarrow, ziri wamba enkumbi, ziri wamba ebitiiyo, n'abaliwo ziyinza obbatikka kabangali. Naawe nannyini kizimbe osobola okusibibwa. Abaaye kanso zino ezisobola okupeyinga attention ku luumu z'ebbiri z'ozimba, era nga bw'oba ozimba ewatali lukusa bakukimirawo nga ne pulaani yo tewagibawaako bo kujja apuluvinga. Ono haamu ava mu bbanga n'azimba. Ani ya appuluvinga pulaani ya haamu ey'okuzimba ku mwala? Pulaani eyo yayita wa? Awo Lukwago waataalaba era waataayina sse. Bw'aba teyayina sse ku pulaani eyo yatutegeezaako yeri enduulu gye njogeddeko wuuli. Yatutegeezaako kubanga kakati kino akikola ku lwa bulungi bwaffe abakolera mu kibuga. Yaawe talinawo bizinensi nkakasa era si waasula. Akikola ku lwa bulungi bwaffe. Yatutegeezaako nga tekinnateekebwa mu nkola. Yatutegeezaako nga pulaani eyo ekyali mu pipeline. Waliwo ayinza okugamba talina maanyi, n'agalaba tagalina. Kakati bwe tuba tubadde tukyakayanira maanyi gakola oba gateeka mu nkola, nga ne gennyini agasobola okulengerayo tagalina, ate nga akyasaba nti ekibuga kya Muloodi. Waliwo aba KCCA abasajja bakasiggwa abasitula abakyala n'abaana baabwe basuula kabangali. Abasitula zi ambuleera ez'abakyala abatundira emicungwa ku nguudo, ez'abasitula buwirubaalo, era ez'abasitula abasajja bane bapoota abali mu kuzimba ne bannannyini bizimbe ebitalina pulaani wadde nga bulumu bubiri. Bali luddawa wano? Era bulijjo bye bakola tebabikola ku lwa KCCA, kubanga KCCA lweta complaininze bajja ku lwa KCCA kukomya. Kyokka ate wano ssenkulu wa KCCA amaze no complaining abasajja abo baliwa mu kiseera nga kino. Abasajja abo baliwa?
Omulodi Lukwago lwaki tebagenda ne bakuulayo ebibaati ebyo nga bye bakola abawejjere? Lwaki tebagenda ne bajja ebibaati ebyo? Omulodi tukooyo tuzannyirako eva ffe okutegeezebwako ebimaze okubaawo naye ng'ate bino ebiriwo byayite eyo mu mmwe. Okuzimba ku mwalo ogwo si pulojekiti ya bukadde nti multi-million project. It's a multi-billion project. But ne project ey'emitwalo 5 awatali kumanya kwammwe mugiyimiriza. Eno ey'obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente yayiseewa okutuuka okuteekebwa mu nkola, okutuuka okuyimirirawo, kubanga mulumba abantu b'obuzigo miliyoni 10, miliyoni 5 na biki byonna babakakase pulaani ne bweriba ya ttooyi. Toyinza kuŋŋamba nti pulaani y'obuwumbi yavudde buvi mu bbanga n'egwa ewatali kumanya kwammwe oba okumanyisibwa kwammwe, era ewatali apuluvu kuva mu kitongole ky'okulembera. Lwaki bino ebintu tubitegeezebwako bimaze kubaawo, era lwaki muvaayo kwogera nga bimaze kubaawo? Lwaki temututegeezaako nga bikyali mu pipeline singa mulaba nga biri bayinga kubanga mwalabayo? Weewaawo osobola okuba tolina maanyi mu maka nga Ssemaka oluusi baakuwasa, naye era ebigenda mu maaso oba obiraba. Toyinza kubulwa maanyi galaba. Bw'oba tolina maanyi gakola, kizibu okubulwa amaanyi agalaba. Omulodi pulaani eyo n'apuluvo yaayo yayita mu kanso yo. Bw'oba tewalina maanyi gagiyimiriza naye agalaba go wagakola ki? Wagalina. Era bw'oba tewagalina then togwanidde, oli kisassalalaawo. Onsonyiwe kozesa ekigambo ekinene bwe kitesebo. Bwe walabayo watutegeezaako ffe bw'oli mu kutegeezaako mu kaseera kano, kubanga ensonga lwaki oli mu kutegeeza ffe togenze na mu kkooti naye otegeeza ffe tukwatibwako ennyo. Watutegeezaako nga tekinnasamba ddagala, kubanga waffe e Buganda tulina enjogera egamba nti okugema kusinga okuwonya. Omulodi oluvannyuma lw'okulaba kino nga tekinnateekebwa mu nkola wakolawo ki? Omulodi ssebo, oluvannyuma lw'okulaba kino nga tekinnateekebwa mu nkola wakolawo ki? Tewalina maanyi, n'agakuba wuuli tewagalina. Omulodi ebizimbe ebyo ng'ekyahaamu owayogeddeko ewali ekisaawe ky'abalwanyi abazira b'eggwanga Nakivubo Memorial War Stadium baakitwala wakaayana. Tukwebaza gwe eva obangawo kutukaayanirako, era temwakkiriziganya. Weewaawo sitwamanya kyazimbibwawo kiti ewatali approval ya plan okuva mu KCCA. Webiba byakuyitako ali walina maanyi gabirengera wadde agabiyimiriza oba singa wali obirengedde. Omulodi buli dduuka eriri awo lirina layisinsi okuva mu KCCA. Be baani abo abazigaba ku bifo ebitakkirizibwa kuzimbwamu? Be baani abo abagabira layisinsi amaduuka ago ewatakkirizibwa kuzimbibwa? Kubanga buli layisinsi egabibwa eba emanyiddwa egenda kukolerawa. Dduuka ki? Kizimbe ki? Era nsuubira waliwo ba inspector abajja okuinspectinga ebintu ng'ebyo. Ekizimbe ekyo kye mutakkiriziganya kubeera awo mu lutobazi, lwaki we kyaggwa mwaweereza
ba inspector ba KCCA okulaba oba kituukanye n'omutindo ogufuna license zammwe kubakoleramu. Kubanga musobola okugamba KCCA teyaapprovinga pulaani eyo era teyakkiriziganya na kyakuzimba awo. Tetuyinza kugabirawo license muntu kukolerawo. Naye ate license ziri omwo ziriko siiru oba sitiiko oba sitampu eya KCCA mu kizimbe ekitakkirizibwa kuzimbibwamu. Wabula ate bba abakolera mu kizimbe ekitakkirizibwa kuzimbibwamu bafuna license okuva mu KCCA. How? Ongeri ki? Gy'ogaba license w'otaawa approve okuzimbawo. Kangamba approve yava State House kye sisuubira nga teyayita mu KCCA. Lwaki okkiriza okufuna omusaala kwemu ku mpooza eziva wano w'otakkiriza kuzimba? Era lwaki tusangawo sitiika zo ezisolooza omusolo w'otakkiriza kuzimba? Oba olukiiko lw'okulemberayo lutakkiriza kuzimba? Kitegeeza nti ne kuguna omwala ku bigenda mu maaso bwe gunaggwa era KCCA egenda kuleetawo license zaayo, amaduuka agagenda okubeerawo. Kubanga gwe wano hamu bw'omulaga nti kikyamu okuzimba wano ku Nakivubo Memorial War Stadium ogifuule mu shopping mall, muzire soko mu boycotting. Oleme kumwongera maanyi gazimba walala nti bano tukaayana nabo mu ntandikwa naye tuwunzika tukkiriziganyiza nga n'ekizimbe kyange bakimira license. Ani yawa ekizimbe ekyo license okutandika okuoperatingira mu kibuga? Era oluvannyuma lw'okukiwa license n'abakoleramu n'obawa license kitegeeza oba omuwadde ssente ono namaanyi gazimba walala. Mwe temulaba nga ssente amu zaakoze wano ze zizimba ate omwala guno, era nagwo gwe muli mu kkaanya ate mumale mugwe license era bazimba awalala. Mu discouraging abagagga ebizimbe mu biboycotting, mu byewazisa abantu obikoleramu. Nti n'okukolera ku dduuka lya hamu oba okolera mu kibuga Kampala mu bukyamu. Era obusajja bwaffe buno obutikka abakyala abambuleera ku nguudo n'abaana baabwe, sajja bammwe buno obutikka wirubalu bujja kujja butikka emmaali yo, kubanga okolera ewantu w'otalina lukusa kukolerawo, kubanga n'ekifo tekirina lukusa kukola kyakulukusa mazzi. Mubawa license, omumala okubawa license ne basalawo okuzimba ewalala era ne mukaayana nga bwe mwakaayana ne ku wano, era bwe bamala okuzimba mubawe license abagenda okukoleramu nga n'ekizimbe mukiwadde license ekola. Abalambula hamu baali ba State House si ba KCCA, baali ba KCCA. Then lwaki otubuzaabuzanga Eva? Lwaki otuzannyirangako Eva ku bintu by'omanyiiko nga biba neggwe ne weefuulanga good cop olw'okuba kye baakuwa okuzannya? Ani awa abantu abo license ezizimba? Pulaani ezo ziyitawa era zaapuloovingirawa, era ani amaliriza nga abawadde license ezikola? Lwaki ekizimbe kya hamu kirimu abantu kyotakkiriziganya nakyo n'olukiiko olw'okubaawo? Era lwaki okkiriza omusaala gwo gube nga gusoloozebwa ku bimu ku bintu bye wagaana okubaawo? Sitiika za KCCA etakkiriza kuzimbibwa kwawo, ekyakola ki mu maduuka ga hamu? Era otukakasa otya nti gano bwe ganaggwa togawe license ekola singa olibanga gwakyaliwo?
nga n'ekisinga obukulu gw'olina nteekateeka kikumwalo ogwo kubeera kizibu. Weewaawo bano baleese ekizibu naye era gw'omwala kizibu. Baana mwe banuusiza amafuta, abaana mwe banywera enjaga, mwe babbira abantu ne beewogoma eyo, mwe babbira awantu omwana akkirira mu mwala toddamu kumulenga. Gw'obaddewo nanteekateeka ki gwe nga ggwe omuloodi w'ekibuga ku mwalo ogwo, oba gubadde gumala bumazi ne kazambi waagwo? Gw'obaddewo nanteekateeka ki ku mwalo ogwo? So mukama waffe omuloodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago n'owuddiisa n'ojjanga okututegeeza ku bimaze n'okukubwako ebibaati n'otuga gwe oli kikere okaaba etonnye nga wali nnyiwa gw'ememula. A multi-billions project. Mmwe abamanya ne ku shiriyo ne ku multi-shillings project mitwalo 5 oli ataddewo akadaala wajjewo olukusa tukututte. Oli asiika buchipusi mitwalo 2 capital wa mitwalo 2 tukututte. Mukyala afumba tonninyira wajjewo olukusa tukututte tukuwambye. Azimba obuzigo obubiri wajjewo olukusa pulaani ye eri luddawa tukututte tukuwambye. Ono ye talina pulaani. Amiisi kiguni. Agenda kuteeka ekizimbe mu kibuga oba obuzimbe mu kibuga ku mwala ogwa KCC. Kano tokeerabira. Waliwo ebintu nga byo bya local government oba obukulembera ekitundu. Nga bwe tugamba amafuta sigago ga gavumenti, entobazi sizizo za gavumenti, kikizo si za gavumenti. Omwala gwa KCC era ye guvunaanyizibwako. Ono yayisizaawo pulaani ezimba ku mwala KCCA nga tegimanyiiko era nga temukkiriza ku kyayo. Eyo ne bw'oba ozimba ku ttaka lyo osooka ddiwa pulaani naye kakati ogenda kuzimba ku mwalo gwayo era gwevunaanyizibwako. Naye ate akulembera KCCA mbu ye takimanyiiko oba teyakimanya kakitutegeezaawo kimaze kubaawo. Pulaani eyo yayitawo. Baani abaawo oyo olukusa tewakimanyaako, wakimanyaako n'okolawo ki? Tewalina maanyi. Naagakuba enduulu naagakitutegeezaako. By the way, local government eyo ng'esazeewo okukola defiance kizibu. Yabuba gavumenti okugiremesa kubanga Chaiman edda bwe baanonanga abantu kimanyira kati oba simanyi. Kasoga so bimalira era tewali musibe eyaggyibwanga ku kyalo ewatali approval ya Chaiman naye nga abamukinye bamumbe Chaiman talina yadde akasaale. Ono Lord Mayor ki atasobola nakugulemesa pulaani kuyitawo oba talina maanyi gagiremesa. Wakiri agatutegeezaako nti balina kye baagala okukola ate ekyobulabe gye muli aba Lord Mayor ki. Awula bamaze okukuba ebibaati naye lwatutegeeza naawe obisomera mu mawulire tukusasulira ki? Era lwaki oba otuddamu mu kulonda okuddako nti bannange ekibuga omuloodi yati naawe obisomera mu mawulire. Kati otusukkulumyeko mu ki? Kuba kyotegeeza naffe kyetulaba. Otusukkulumyeko mu ki? Good cop, bad cop. Tewali kigenda mu maaso awo kyotamanyiiko. Kubanga n'ekiriko gwe wakiwa license ekolerawo n'abakikoleramu gwe wabawa license ekoleramu. Ojja otosolooza omusolo ku kintu ky'otayagala kibeeyo
ne kino kikayanya kibeewo neera ogenda kisolozaamu omusolo eva gwozanya good cop mbunsekeno kandage nti olaba meeya ayuyiza Hamu n'amulemerawo eno Hamu n'ayongera nno okuvimba baseka bibamu eno ne Hamu n'ayogera okumera obwebindu olaba bannange meeya w'ekibuga local council emereddwa Hamisi Guna nali musobola enkya n'agenda n'asolozaawo omusolo ogumusasula enkyaliisa Ennaalongo. Kyokka ate bwe bamala okubikola bafuna be baagala okubambuliriramu nti abaana baawali be bampeereza bannange twagana okukwatagana nakusaba ompeereze ku baana abo abaana abo ku bonna ani atuula ku bukiiko obuyisa pulaani okuzaapuluvinga. Mulimu bameka era nga gwe ssaabukiiko gw'omukulembeze w'obukiiko bwonna wali oyinza kukolawo kyabo nga ziyita oba wakolawo ki ekiba kyakulema wakuba wuli lwaki otutegeezaako bimaze kubaawo musajja gwe. Era musajja gwe lwaki ogugwa akukoma kutulaga nti tobikkiririzamu kyokka ebimala okubaawo ne mukkiriziganya n'obisolooza. Era bano abajjanga okutuwambiranga wirubaalo zaffe tetwafunye pulaani si gwe aba abasindise oba olukiiko bo nga tobalwanyisanga ng'obakkiririzaamu kubanga toyinza kuzimba si kikyamu okubakkiririzaamu era si kikyamu okubanga tobalwanyisanga toyinza kuzimba watali pulaani ya kanso era watali apuruvo eya kanso okusinziira ku nkula yawo ozimba oyinza ozimba ekintu ng'okusinziira ku beeri kigenda bakuba oba oba ogenda balingiza nga banaaba oba oba ogenda kukola bwoti oba oba ogenda kukola bwoti. Lwaki wano we tewalingizibwa era bwe baba bakoze ebyamanjolo tebakolwako bikolwa ku bali mugende muwambe wirubaalo kanso y'amaanyi mugende muwambe wirubaalo. Gamba ensi nti Hamu azimba ku mwala ewatali pulaani okuva mu KCCA naye ng'azimba ku mwala gwa KCCA gigambye. Gamba ensi nti Hamu azimba ku mwala tetwamukkiriza era tatuwangiko ku pulaani yakuzimba ku mwala. Gamba ensi era gamba ensi nti ne gye yasooka ozimba mu kisaawe ky'abazira b'eggwanga KCCA yalwana nnyo naye era teyamuwa layisinsi n'azimba lwa mpaka naye kati yensolozaamu omusolo. Gamba ensi naye omwana ono azannyidde nnyo ku bannakampala. Omwana ono afudde bannakampala ekyokuzannyirako bannange sijja ekyo kibalimba. Sajja gwe tozannyira nnyo ku bannakampala bategeera kuba n'omunafu asembayo waka asobola okukimanya nti wano basera. Gw'oli ku bunafu bwa ngeri ki obutasobola na kulengera pulaani ey'okuzimba ku mwalo gwa KCCA era ate nkyanodde ekibuga kya Muloodi. Oli munafu wa ngeri ki? Era oli munafu wa ngeri ki atasobola kwerwanako yadde n'okkuba enduulu. Zannyira ku banno naye bye wali ozannyiddeko